bwentyo mbakulisa oguwedde era nsaba guno Mukama gubaweeremu ebirungi nkumu. Nsanyuse nnyo okulaba abaana abato abayizi ab'amasomero. Buli lwe tukola ebirungi ng'abaana balaba tuba tusize ensigo. Abaana ly'eggye lya Kabaka eritaggwa mabega lye boogerako. Mwebale kubaleeta. Bangi ku mmwe abali wano mwazze okutuzuukirako mwannyinaze gwe tubadde tuyita Nankulu. Ekayanja eggombolola y'e Rwankoni naye oyita Kaliisizo. Bangi mwabaddeyo, mbakulisa olugendo, mbakulisa enfuufu. Mwebale obubaka obutugumya. Olumu Nankulu ono namuleetako wano mu Luwalo ne mubalaga. Ye mukulu ewaffe nze n'ensembayo era ye yankolamu omulimu mwandinsanze wammwe. Twasanyuse nnyo okubalaba era tusaba Mukama ng'ajja mu kisa kye abawe empeera. Ne mukulu waffe amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Edda ennyo nga Buganda ekyali eggwanga eryetengeredde waabangayo enkola ey'Oluwalo era yaleetera Obwakabaka okukula. Abantu baasalirwanga Oluwalo mu bitundu byabwe oba mu bika ne bakola emirimu egy'enjawulo ng'okulima enguudo, okuzimba ebisaakaate by'abaami, okuyooyoota embiri za Kabaka n'emirimu mingi bwe gityo. Bwe twabadde mu kuziika mwannyinaze Nankulu e Kayanja, Bishop Severus Jumba ye yayigiriza, ye yakulembedde mmisa, n'atusomera speak bye yawandiika. Speak oli omuzungu gwe bagamba mbu yajja kuvumbula nsibuko ya Kiyira, so nga ffe twali tumanyiyo era Kabaka Mutese yamulaga Kiyira gy'ali. Kaakati yayitira eyo mu ggombolola ndowooza yeba ye Rwankoni, n'awandiika bye yalaba. Na zino enguudo ze mbagamba ezaalimwanga mu nteekateeka y'Oluwalo, Speak yaziwandiika mu 1862. Enkola ey'Oluwalo yayogera ne ku Ntereeza gye yasanga ewa Pookino, kubanga e Rwankoni tubeera mu buddu. Yagenda ewa Pookino ku mbuga ne yeewuunya Entereeza nga wonna wayooyoote wazibu. Enkola ey'Oluwalo yadda. Kaakati mu mulembe guno Omutebi namwo mulimu emirimu egyetaagisa Oluwalo, okuddukanya zi woofiisi, kuzimba embiri, nakati tuzimba embiri, okukola ku by'obulamu, okulwanyisa obwavu, ebyenjigiriza. Era mwawulira omuwanika nga bali wamu n'Oweekitiibwa ono minisita atwala gavumenti ez'ebitundu, ne bawa entebya y'ensimbi ze twafuna mu Luwalo, akawumbi akamu mu obukadde 600 n'ezisobamu. Baawa entebya. Pawulo mugambe bw'oba oyogera eyo mu lukiiko lw'e Nakawa temugamba nti twa accountability, ekyo bakiyita entebya. Mukyogere mu Luganda ebigambo gyebiri. Accountability, buli gye ngenda accountability. Waliwo ge nabuuza kimpandiikire, yakozesa nnukuta yakka, sibalimba, yakozesa yakka. Bya kigambo kyaffe kya Luganda weekiri. Baawa entebya y'ensimbi ezo omwaka oguwedde, era ne musobola mu okumanya emirimu mwe twateeka ssente z'Oluwalo, mwe ze mwaleeta, mwe ze mwakuŋŋaanya.
kikulu nnyo okukolera mu bwerufu kubanga akatali kabbe amagumba osuula mu mulyango. Tetwagala kukuŋŋaanya ssente kuzijja mu bantu ba Kabaka ate ne tuddawo ne tukukuta nazo. Twagala Obuganda butegeere essente mwe zigenze. Era mwalaba twateeka ensimbi mu Mwanyi Tolimba, twateeka ensimbi mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu bintu eby'enjawulo. Ogula empapula wano mu bizimbe, kusasula mazzi. Kalonda yenna omuwanika yamuwa. Awo nno nziramu okubeebaza olw'obuteeganya buvunaanyizibwa. Tetwagala nkola eno ya sika midaali. Enkola ya sika midaali mugimanyi. Oba waliyo abamanyiyo ono kojjange Kaggwe Villa amanyiyo bulungi na wali ku kigo. Waliwo kereziya enkulu enkadde. Ezimu kuzaasooka mu ssaza lya kereziya ery'e Masaka. Kaakati abantu baaleetanga emiti, amayinja, ogajjeeyo wansi mu biwonvu bitwala evviira okuzimba kereziya. Kaakati bano bappere. Abasosoddoti abaabeeru nga kawungezi bakuwa mudaali. Kati ekiseera kyatuuka abantu nga bakoye ne bagamba bane sika midaali. Kaakati ekifo bakiyita ddala sika midaali. Baakikyusaamu katono ne bayitawo sika midaali. Bw'oba olinnya akasozi okutuuka evviira. Baali bakooye sika midaali. Twagala nkola ya sika midaali. Tulina okusigala nga tukola emirimu gyaffe gino. Era nkulu. Nga tutambuza 2025 mbakuutira obutakoowa kubanga buli kirungi kiva muntu oyo. Saagala mukoowe olw'ebyo ebyatutawaanya mu 2024 kabibe butaba na wootuula ekitebe ky'eggombolola kakibe betukola nabo abanafu tuleme kukoowa. Temukoowa ku ludda lw'emmwanyi. Abantu mbakubirize kubanga keweerimidde kakirambegeraako. Tetwagala kuyita ba Pawulo mugambe bajje batubegereko. Muteesa ayogedde ku kalulu akajja. Abantu abamu abatalina mmwanyi balinda ba Pawulo mugambe babawe ssente. Naye mazima asave tegamala nnyonta. Teri munnabyabufuzi ayinza kukuwa ssente n'okkuta. Gw'olina okwekolerera. Temukoowa kulima mmwanyi. Mmwanyi muzirime. Obulippo obuli mu mmwanyi tujja kubuyitako. Kasite mmwanyi muzirima, mwe mulime mmwanyi musirike. Emmwanyi za ttunzi nnyo. Era obubonero bwonna bulaga nti ebbeeyi ejja kusigala nga nnungi okumala akaseera. Naye ne bwegwa ebbeeyi, ssebo omwami ava e Mateete, ennyama bwe yagula ku Ssekukkulu na kati bwegula, naye omukinja ajja kuggalawo. Naye ku Ssekukkulu ky'Abasiraamu, ku Yidi awo ennyama ejja kulinnya ebbeeyi, naye Yidi bw'eneggwa ejjemu egwe, gwe ng'olekeraawo okutema ennyama. N'olwekyo temubitunula namu ebyo nti emmwanyi zijja kugwa ebbeeyi, zisobola okugwa ebbeeyi. Naye era azirina ajja kusinga oyo ataazirima n'ebbeeyi ne bw'eba egudde. Naye ate obubonero bulaga nti ebbeeyi egenda kusigala ng'eri waggulu. Abasuubuzi nammwe temuggwamu ssuubi. Ab'e Mateete awo waliwo abasuubuzi bangi naye emisolo gibatawaanya. Ssebo URA n'e Mateete yatuukayo dda. Omusolo gwa dda. Abaganda bagamba nti wangaalanga musolo. Naye mu mirembe gy'abajjajjaffe nga n'abazungu tetumanyi nti mu nsi gye bali ng'omusolo tugutoola. Gwe kanya kukola. Kanya kukola kubanga bw'otaasuubula onookola ki? Kye tusaba gavumenti kwe kufa ku bantu. Kati abalimi babbibwako nnyo emmwanyi zaabwe. Abamu babatemula olwa ssente ze bafuna mu mmwanyi. Mu busuubuzi eri awo be bayisaawo nga bo tebawadde musolo. Ate abalala ne baba manyifu ab'ebudde oluusi Oluganda lugenda ne lugira. Waliwo be babinika emisolo eminene. Ekyo kye kibi.
tusaba gavumenti ekwasa amateeka era okukwasisa amateeka kunywezebwe mu 2025 ababbi bakwatibwe bawozesebwe. Omwaka oguwedde nawandiikira Ssaabapoliisi Mwami Abbas Kagaba, namuwandiikira mu mwezi gwa 8 ne mugamba obubbi nga buyitiridde n'obutemu mu bitundu nala gye balima emmwanyi. Tannanziramu naye ndowooza ajja kunziramu, naye ebbaluwa yo yagifuna. Naye ng'ekikulu kye twali tunoonya abantu baleme kumalibwamu maanyi. Omuntu awesse omugongo gwe n'alima emmwanyi n'agenda n'azisalira ate ne bajja ne bazibba. Waliwo ne betwawulidde baba battidde ludda lweye Buddu babbi. Ensi bw'ebeeramu amateeka ekula nnyo. Ensi bw'ebeeramu amateeka ekula nnyo. Era nasanyuse nnyo bwe nawulidde President bwe yabadde alayiza abalamuzi b'ekkooti ejulirwamu. N'agamba nti kikulu ensi Uganda okubeeramu amateeka. President n'agamba nti ejja kwongera okutambulizibwa ku mateeka. Namusiimye. Amateeka ge gakola ng'engabo yaffe ffenna. Obubaka obwabadde bukulu mu buli mbeera, kubanga awatali mateeka tewali na kukola mirimu, tewali ddembe ery'obuntu, tewaba kugenda mu maaso. Ensi ezitaliimu mateeka, Somalia, kati muwulira Sudaani, muwulire ne Congo Zaire, tewali kugenda mu maaso. Era mu kkowe eryo mwensabira gavumenti eyimbule Dr. Kizza Besigye. Kubanga President yakkaatiriza obukulu bw'okutambulira mu mateeka. Kooti yalamula nti Besigye awozesebwa mu bumenyi bwa ssemateeka. Kooti y'amagye teteekeddwa kuwozesa batali b'amagye. Ate ne babeera ab'amagye teteekeddwa kuwozesa misango, tugambe omuntu ne bamusiba amayisa oba ne bamusalira ekyokufa. Kooti yalamula. Era nga ng'endera ku kigambo kya President ng'alayiza abalamuzi, nsaba abakuuma Besigye mu kkomera bamute. Ate mulwadde, okuumira omulwadde mu kkomera kituwa erinnya ebbi nga Uganda. Mandela bagenda ne bamusimisa ekikasima. Bamusimisa ekikasima ne kimutta n'amaaso nga takyasobola kutunula mu ttaala, kuba ekikasima emusana bwe gukyakamu kitangaala kingi ne kiyingira mu maaso. Waliwo ne lweyalwala akafuba mu kkomera eyo. Abantu ne bagamba nti bano abakabbulu bantu modulo ki? Naye ensi yanyigiriza abakabbulu, Mandela ne bamuta. Tetwagala byaga nti tunyigiriza gavumenti, tugisaba busabi nti bwe wabaawo emisango egivunaanwa Besigye gireetebwe, naye nga ekiragiro kya kkooti enkulu kiteekeddwa mu nkola. Bamute nti oba fayiro bazitereeza. Lwaki tebazitereeza ng'ali mu maka ge? Fayiro bw'abeera mu maka ge tebazitereeza. Batereeze fayiro ng'ali mu maka ge. Omusajja mulwadde, ekifaananyi ekyo si kirungi. Awo nno twagala amateeka gakole nga President bwe yagambye. President ye yagambye gakole. Tekyetaaga na President kugamba, kubanga ekyo bwe kiri, etteeka bwe ligamba. Amateeka era bwe ganaabeerawo, abalimi mujja kulima, abalunzi mujja kulunda, abasuubuzi mujja kusuubula, n'abasiba amataayi nga Dr. ono w'Ekiruddu bajja kukola emirimu. Mbeebaza nnyo olw'okuleeta oluwalo obukadde bw'olwaleero 47 mu emitwalo 34 nga lwe lusoose. Biseera bizibu, abaana badda ku masomero, abantu ssente bawa mmantampa mmante wano na wali.
naye nsanyukidde nnyo omwami w'eggombolola ndoza yeekapeeka agambye nti kino kiggula luggi anti omuganda agamba nti nno nditwala kinene afa tatuuse nti ate nantakiika mbuga nantakiika nti ebyembuga biriibwa baganzi balowooza bano basemmambo bano bani wangi Haji Musa Musoke Semmambo balowooza nti bo baganzi b'embuga ye akoledde ddala omulimu kabaka yamukwasa obuvunaanyirizibwa tamutiiriridde tumwongere engalo nammwe mwenna neebaza nnyo abaami ab'amasaza bano nammwe ab'amagombolola nammwe abaami ba kabaka abatongole ab'emiruka ekyamazima nze mwami abakulira naye nange mbeewuunya kubanga obwagazi ebitaliiko byakuwalula muntu naye abantu ne bakola n'omutima gwabwe gwonna ne mutambula ne mujja mu bulange buli lunaku mmanya buli lwe mubeerawo ne ngamba abasajja bano n'abakazi bano ne mulekeyo emirimu gyammwe ne mukola emirimu gya kabaka nze sirabira ddala ngeri yonna Buganda gyeyinza kulemwa kudda ku ntikko tekisoboka essente ezo tezikuŋŋaanyizika enkumu obwenkanidde awo mukyeyagalire naye nga mulumirwa ekyammwe mumpa amaanyi nange sijja kubayiwa maliriza mbakuutira okwewala obulwadde waliyo obulwadde obwa mpox waliyo obulwadde obwa mpox kyemba mulaba mbadde mbabongako obubonzi si lwa butaagala bakwata mu ngalo naye abasawo baatugambye twegendereze ebifo ebirimu abantu abangi bisobola okuba ebyobulabe butambulira nnyo eyo mu bamalaaya kuba bamalaaya tebakyusa suuka ekyo nakyo nabadde sikimanyi lwaki malaaya takyusa suuka owekitiibwa ono oba mmugyeko mwannyinaze simanyi bwe yamanya bintu ebyo agambye mbu tebaba na budde bukyusa masuuka sebe wabimanyirawo mwannyinaze taanobe mbu tewaba budde bukyusa masuuka ono yeebaseemu n'oli ne yeebakamu endwadde era Masaka mwawulidde ku mawulire ag'enkya ya leero mu ddwaliro Masaka nga balina abalwadde 47 naye bababuuza abasinga bakola bwamalaaya mu nnyendo simanya n'ebifo bya kyabakuza waliyo bamalaaya mwegendereze bannaayo obulwadde buleme kubakwata mwegendereze kubanga munaakola tutya emirimu gya kabaka nga tuli balwadde temuvaano nga temulidde emmere kabaka yaŋŋamba nyina obbagabulalu lwe mujja ate mu ddwaliro lye litambula naye mulimu abasawo bw'oba owulira omutwe gukulumirira oba kikigenda kuwali bakukebere kabaka yatuwa ate kiki baasi yiye erimu abasawo mugende babakebere mubeere balamu lwe tujja okusobola okutuukiriza emirimu gya nnyinimu n'ebigambo ebyo nina essanyu lingi okulangirira nti enteekateeka ya tondeka mu luwalo ngikakasizza ate n'enteekateeka y'oluwalo 2025 nayo ngigguddewo Ssaabasajja Kabaka wangaala kaakati ngenda okukuba eŋŋoma etegeeza